olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu, buuza omusumba wo. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro, buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli Lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oba wabikolotya amagezi n'okutegeera oli wala nnyo okug'abantu ne mu bigambo by'emmanyi tebibaamu ekiyinza okunnyonnyola. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda kwewunyisa. 98.7 MCF Radio, food for your soul. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Eky'amateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka, oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna bye mu mwoyo, omwoyo gwakwe buli kintu kyonna kiraba. Is supernatural being, alina amaanyi agasinga g'omuntu, kati asobola okuyingira mu by'obulimba n'amwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete, akugamba kweyambula kusiiga mafuta, okukakkananga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okulagula n'ayogera byonna ebikwatako, buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo nakino okimanyi essebo, kale weeyambule okusiiga mafuta essebo. Naye akugambye nti ne bwayogeranga ebyenkana ne bwakolanga ebyamagero, naye nga Katonda gwagamba okugoberera tomutegeera, tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda nga bakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.
Butereevu mukwano tukomye oli ku 98.7 oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika era nga tulina omuwanguzi waffe olwaliro mukyala Alice Kwagala. Tukyagenda maaso naye nga Prosper Junior School Day and Boarding beba kutuusaako programu yo enganzi muwanguzi tawanika era nga basangibwa Nabweru South Zone niya Nabweru ku kisaawe playground era bw'oba obaagala okuba nga obatuukako 070 978 ne 03 92 930 ezo namba mukwano zosobola okubanga akubirako ne basobola okubanga otuuka ssomero mukwano omwana wo nga yeetaaga okubanga talanta ze zivaayo bulungi nnyo oyagala omwana okubanga ayogera oluzungu bulungi oyagala omwana okubanga asoma bulungi nnyo era omwana gwasobola okweyagaza abasomesa abalungi ddala ate bakugu environment ngamba we basomera ebibiina obirabira ddala nti begazi bulungi era kyonna kye tusobola okubanga tutuukako tusobola okituukako mikwana abalungi registration egenda maaso okuwandiisa abaana kugenda mu maaso era osobola okugenda ebisale by'essomero sobola byogera wano naye mugende muteese osobola okutwalayo omwana wo atera gwagamba nti ki omwana wange n'atambuza nti ate motoka biki vani weeziri omwana zimugira ddala ku luggi kwennyini ku nnyumba yo ne tugenda mpaka ku ssomero ate n'asobola okubanga akola ki n'asobola okubanga addayo bulungi omwana n'abeera seefu ate gwe wadde dekeya omwana wo myezi 6 dekeya okuva ku myezi 6 totuula wakambwa ataani ananderera omwana n'okulera omwana mukwano genda okole genda ku Prosper Junior School baticha balungi ddala bajja kufaayo ku mwana mu ndya mu ndabirira mu nnyambala mu bintu byonna mu buyonjo bw'ekifo n'ebyokuzanyisa byonna ojja kubanga obisangayo omwana wasobola okubanga abeera mu mikono emituufu ku Prosper Junior School Day and Boarding. Katugende maaso wamu n'omuwanguzi waffe mukyala Kwagala. Njabagala waliwo ebintu ebimu bye tulisaako amaaso obusungu bwakulemesa n'amaka obusungu bwannemesa bukutawaanya butya olwo otuuseeyo tubitabuka bitya obusungu nze kye nayagalanga omwami akole nga kyenjagala akole bwe nga ntajja kukola nga kyenjagala kiikyu kati bwagambanga nti aba agenda oba akola ki ngaawo tutabuka bw'omwagala nti asiibe waka nga njagala asiibewo kati awo bwagaana olwo naalya ki ekiriwo bwagaana nga tutandikira awo bweba bagaanyi ng'agenze nga nange nkwata ebyayi nga ngenda bikaseera nabeeranga nga noba bunobi mu kkubo nga bukaseera ngenda bukaseera nga kunoba yetu amukwatako ku mataayi serumu saabiri olumu ng'engoye nzinyika mu mazzi nenziteeka mu mabaafu olwo toyagala atambule sagala atambule nakola bingi olumu twalwananga baganda be ne bajja bataase nembakuwa nga buli omu adduka buddusi nga nali kati nali mutono nga si bwenti naye nga ndi mukambwe nga n'obusungu nga balaba nkisobola naye nze nalowooza nabanga ku kitambo nga kintemba kubanga wawe nakwatako n'akatayimbwa nkamukube akatayimbwa ako n'akyusa bw'ati ndoza n'akajjamu kati nze twamaliza nga tuli mu pistox ne mugamba wala wamenye engalo n'angamba kusigwa kuta akatimbo kankube nenkakyusa mukono nekikola ki engalo nemenyeka nenga mba wali siwulira mba mu busunga siwulira kintu kyonna kinnuma wawunula nalinga muluma nanterayo omukono gwange nenguluma wano nnyo nenga sewulira nti neruma bannange okulaba nga tumaze tuli mu pistox nga olaba wankozi ulabe wanyi naganze nnuma zompira mukazi nti nnuma gwe weerumye wadde nnuma nenkuteekayo omukono gwo naye nga mba siwulira ng'ekintu kitimbi nga simba siwulira nga weeruma ne bwonkuba ota nga mba siwulira kasa ntandika nti lutalo mba sikyawulira bulumi bwonna kimala kuggwa nendoka mpulira nti wano wanzita naye nga wali mu bukambwe mu busungu mba siwulira
ono yabuuzaamu nakyo kitambo ekyo tekiba kitambo ekintu kyokulanga kikujjako okutegeeraako nga mba sikyategeera nga siyenze kambe mba sikyawuya bulumi nze ntya nnyo okunkuba ntya nnyo okulwana nze nga neraba siina maanyi naye kasa kyajjanga nga simba sikyatya kintu kyonna tewawona kutta busi era ekyo kyo nawona buwonyi oba nze okukola omuntu yenna ekibi kyonna kubanga nze kyenakwatanga nga kyenkuwa nekikuli okumpi kyonna era oli omusajja ali mugumiikiriza bambi naye agenda okulaba ndoza nga tebisoboke ate olwedde namusagala mukyala omusajja omu yalina ekintu kye yaŋŋamba yaŋŋamba Musumba nze siina maanyi ngagenda kukola ssente ate ngende mu jimu nzitule obuzito ngende ngakkanya omukyala weganga alaba omukyala amutadde ku pressure buli wajja alina omukuba kati afune anoonye amaanyi agamunoonyeza ssente ate n'anoonye n'amaanyi aganakuba omukazi aleme mukuba kyokyo nze ndowooza bino ekintu kiba kitamba ate kiba kyakika kubanga nze ngenze nga kyovinga ewaffe nga ndaba nesisanga omulala nabakyaliyo waliyo sengange nga ndabakyaliyo nga ndaba baganda bange buli omu okunoba kwe okubeerawo nga ndaba kyekyo kati ndowooza ngaekintu kyo kijja kifolowinga sitaani akuteerawo akakodyo amaka ne gabalema lwa busungu bukambwe oyagala obeere nga gwe mwami owaka gwe bosi gwofuga so si mwami gwoba oyogera so si mwami era infact ewaffe ndowooza era batono abafumbo olwekyo ekintu lwembala naye nga baganange balungi nnyo bali badde bonna buli omuntu oza yandibadde atuula mu ddya omuyekwako amazzi n'anywa naye bw'omala omutuusa wokitegeerera obusungu bungi bambi nnyo naye nzikiriza Mukama yansumulula olwo olugendo olwo olutambula otya amaka mumaze okuvaayo otambudde otya okutuuka wano olwaleero wetugenda okutuuka kati wano nasooka nanobera sisita wange ng'asomesa Naggalama eyo kati nembeerayo kati nendaba twali mu lumbe yali kitaata wange sisanga omu najja ne tukwatagana nemugaa njagala kuvaayo eno njagala kujja mbereko eyo mu kibuga naŋŋamba ojja kujja nembeere wa sisange sanga abeereyo Kitebi nenja nembeera Ekitebi mwaka kyogwo 2 ndowooza gumu nembeera awo Ekitebi netubeera awo Ekitebi nembeera naye awo netandika byange kati awo nengeramu time nengamba Mukama mpadde time nene mu bulamu kati osanga ekisa kyange kituuse n'ekyokufa kandokoke kyekyajja mu kirowoozo kyange kati naye nga sirokoka naye nga ekintu kizze kati awo nali ku radio nempulira Pastor Kiganda nga abulira enjiri kyagiteega nti no nteze Pastor Kiganda abulira enjiri nali nteze ennyimba za Mulindwa Muwonge yateekanko ennyimba nnungi kati nga zinninda za mikwano kati we nali nzirinda Pastor Kiganda abulira enjiri nempuliriza enjiri naye nga ngona enjiri nga sigiwiranga kubanga nagenda nga mukyaziza abalokole naye nga nonayo just kugenda kusaba naye nga sagala nti kulokoka ku kigambo kyabwe nga nkyagala naye nga ekyokulokoka si kyendiko kakati nengamba musajja nga abulidde enjiri enjiri eno nga sigiwulirangako enjiri ng'enkubye kati nenjibako nenemesa n'okwoza engoye kubanga nali njozanga engoye ku Sande wembeerawo waka kati yatuuka ngagamba kati abaagala okwatula yayogera ku kigambo ekyogamba nti omwana yazaawa bw'odda ewammwe wewa kitaawo akwaniriza nengamba kanzire kati nenjatula naye nenjatula nga nkolamu owino naye nga simanyi mu kisenyi
kati nga ntyayo omupiira babuliyo ababbi waliyo biki kati nga sisobola kugendayo era nenduka nga nenoonya amakyaki naye nga lwengenda sisetolinga kubanga sifuna kyenjagala nga njagala oli omusajja yabuulira kati nankuŋŋaanyanga abaana mu wino abalenzi nemagamba mujje tugende tuli ekyemisana kya nusu 10 kati baali tebalulinanga kati nga bamperekera paka ku kyaki otyo okuyitaawo wali abayaayi kati naye ate abayaayi baali tebeetimbanga bwetimi nti bali awo naye nze nali sikitegeera kati nengenda ku kyaki nga abaana mbatwalayo abamu ne balokoka abamu tebalokoka naye nga mbatwalanga buli lankyawa tuwulira ekigambo naye nga pasita mugamba nakose naye nze kyanywamu kyakukimala nantimba emikono pasita nze kyanywamu nze nga nywa kati awo nga naye kati awo nali nkendeza kubanga luli nanywa nnyo nali nnyo nga n'omusayi gwange nze sikiriza nti mulamu nga manyi gwaluzze nga manyi oba omwenge gwesengejja gwe guli kunguluba infact nga kyendowooza era nga njagala nnyo nkye omusayi naye nga njagala nnyo neesale ndabye ddala omusayi gwange oba mweguli ngaomanyi gwafuuka waliwo nagendako mpa omusaayi ngaba omusaayi ne batanzigyako omusaayi ne baŋŋamba olina mutono ne ŋŋamba what nze nzenna ne bano omusaayi omuti nalowooza nduuza mwenge nga tegulabika kakati nentambula bwe ntyo mpola kati lumu waliwo abantu benna nagendanga nnyo mu basamize ate ng'onoonyayo ki nga njagala kuddawo omusajja wange ng'ate n'ekirala njagala okuba obulungi kati nga ŋŋendayo naye nga bujje nkoma okugendayo ebintu n'okwonooneka kati nga nintutayo abantu bangi mbasamize nga tufuwa emmindi eyo eyoku kusezya abasaala eyo bweyogerera eyo nali njibuliddeko kati bwe navaayo nageza nze buli muntu gwe natwala mu busamizi gwe yafuwako emmindi eyo yakola ki namubulira enjirira yalokoka mukama mwebaliza olwekyo ogw'obusamize nako gwali mulimo gwo ogw'okutwala abantu mu busamize olwo kyo kitandika ddi ekyolu ng'otandise okukola emirimu nali nakitandika nga ndi oyo omusajja waliwo eyantwalayo gye namulabira eyo kakati bwe twatandika nga abantu ajja naneebuzako ati singa gwe oli bwoti biki nga bajja nga lwomwajja nga mulagirira kati nze bwe navaayo nga buli muntu ajja ata aneebuzaako nga mugamba nzeyo navaayo nze nalokoka mulokoke teri kisinga Katonda kubanga byonna nabikola naye byonna byagaana temundaba mwana neesimisa nga luli naye kati kiki kyemwesimisa naye kati ate ndaba nze ndi bulungiko kati gwe nagambanga okusinza tebwansanze ng'era akkiriza bukkiriza ng'alokoka era omuntu nze yandeeta wano naye mamubulira nze enjiri ne balokoka naye ate saamanya muntu yabagamba kifo kino mutundwe kati nali ndi awo nga mba nali neebuuza ki nga bagamba gendako mutundwe nga nze mbeerawo kitebi naye nga sijja mutundwe nga simanyiiwo kati nenzija emutundwe naku olwasooka tawaanya nnyo mami nga mugamba nze njagala ddala nsabire kati olwo ate n'ojjayo otya kati era nti kati oli gwe nabuulira enjiri andagiridde nzije wano ate nga gw'omubuulidde nze nagimubuulira naye nga nze wano simanyiiwo ye nga yajjawo dda nga ye yajjawo dda kati bwaŋŋamba okujja wano nzijawo nze njijja byakunsabirako kugenda olwo mwaka ki ogwo 2003 oba 4 awo we watyo nga naye nga kugenda kuggwako kati nze bwe najja wano nga njagala byakusaako ne bagaana pasa n'agaana nti olina okugenda eri mu bapya nengenda kati waliwo mukama ye yamanyi ebintu bye kubanga nasangawo eyaliko omujja wange ng'ali wano yeyaŋŋamba nokugamba ati sikiriza ogende mu bapya yaliko mujjawo erigi walwanira mu maka eri owasooka akyali mwana muto naŋŋamba ati sikiriza ogende mu bapya kati neŋŋenda kati bwe wamusanga omutima tegwakubwatuka tegwambwatuka kuba nagamba naye anonyewo ki kati aye naye yali yavaayo dda ng'ali wa musajja mulala kakati nenkola ki we nawuliriza
nenga bino byano sijja bisobola obulokolebwa wano sibusobola nako obutuukirivu bususse wali basobola okubeera obutuukirivu ogenze mu bapya basomesezza obusungu obukambwe okusonyiwa engeri gye tulina okutambulamu tolina kuwenda tolina ate byonna byalinga obutamivu n'obwenzi butambulira wamu oyinza okugamba nti okuula enkya nawe ne bakukuula of course kakati neŋŋamba wali oyagala kulokokako naye ebintu byo byesigaliza ebimu nsigale ng'omuntu nga ngamba kati obeera n'omuntu w'omu oba bwenzi bano balimba nabo babasusse obusijja busobola nenvaayo nenzirayo wenna naye embeera neyongera nebambi nnyo nenkomawo kati awe nakomawo neŋŋamba mbeera mukama akutte mu bizinesi egenda ekendeera sente zakendera neziggwawo neziggwerawo ddala nembeera nga sirina neŋŋamba kati nkoze ntya neŋŋamba kangende kanzireyo nenkomawo wenakomawo era nga nina bye neesigalizza nenagamba papa nga bukyo obwo kaŋŋambe okunywako kaŋŋamba lulimbadde ennywa gundi great naye bwe mba nsobola okunywako ecupa 3 ennya it's not bad omuntu ali nnomo alina okubeerawo ng'anywako okutambulako ebyo okugenda mu ndongo nga ngamba ekyo ate mba nkoze eki ngenze nezidema zinagange nkomyewo ate kiba kiki ebyo nga nsaakanya nnyo kati nga ngamba ate akyo nakyo kiba kibi kati ne bayogera ebintu nga bino oba walekerako gundi n'omugyamu embuto oba wakola nenga katonda wange oba wajja nengamba kino kiki ekiri eno kyenguddemu olina okwenenya wajjamu ku lubuto walekera muntu nga kujjamu oba ekikolimu ekyo byomwakigabanako nengamba ayi mukama katonda kati nesotolinga mpali bakatandika kati nagenda pasa tomu ankasoling nangamba genda obulira enjiri netandika okubuulira enjiri nabuulira enjiri ko olunaku twayisibwa bunyo oba twagenda wasikyajjukira twagenda mu taxi amadda tewali taxi nga yavuddeyo dda twakomerawo ku kirooli wala nnyo simanyi nagye nakwata simanyi kiki kakyo nekimpisa bubi nnyo bwe nakomawo mukama nampa ekyoto nga nina okusiga ku kyaki yange nangamba jjamu kapeti jjamu bino nembijjamu nentwala ekisawo kyengato kisawo kesi y'engoye biki nembitwala ku kyaki nsawo nembiwayo ku kyaki mweyo wiiki nafuna sente bwe nazifuna nensasulako Land Road nemala nengenda nsuubule Kenya bwe nagenda okusuubula bwe nagenda nabo njaga okutegeeza musumba sitaani aluka network gwe yangattako twagenda tunyumya nga nyumiza nti kyakufa nemuka kitudde mutundu tego mwandagire mutundu atudda mutundu wenva eno nga nzirayo kati nga ngamba kati nze nasaba okuva wetandika okunyumiza emboozi eyo paka wetwafunira accident netufuna accident nga tuli eyo tuli Kenya naye nga tetunatuuka Nairobi tuli girigiri twali tulwanira betutwala mu mmotoka ya loole kati yali akunyumiza birooto yali anyumiza birooto byaloota nga byakufa kuye ku bulamu bwe kati nze natya nnyo nensandika okusaba nga ntazaamu mmenya nkutula nsimbula ebikutula eddala ngenda kubanga nkomyawo katono nnyo 8:7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo okwoyo okulimbibwa olina kiweetaaga okumanya twegattengako mu programu buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tomanyi ono agambye nti mu buli bwonnakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzijira
nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde, kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange? Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire, olunaakyuka nga mufumbirigana. N'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa. Okuva ku Monday paka Lwakuna ssaawa 1 ey'akawungeezi paka 3 ez'ekiro ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo.